Okyalaba okwanjula n'embaga. Omukwano maama nebaza ebirungi byonna byonkoledde. Sirina kyennyinza kusasula naye nsaba Mukama akuwa obulamu n'obuwangaazi. Asigale ng'akukuuma maama obeerewo paka. Oyongere okulaba ebibala by'abaana bo. Weebale kutukuza nga tulina empisa nga tuli bakakkamu singa tewali gwe singa tetuliiwo. Omukama akumpeera omukisa. Kubanga akukumpeere. Mama oyagala gamba ki muwalawo? Muwala wange kyenjagala omugamba anyweze ayongere lyoba abadde alina okukkiriza ng'alina 50% kati akole 99.9%. Yes. Nebaza omwana ono ng'era bw'omulaba mwana mukakkamu muwulize ate mujagujagu. Omanyi omwana era bagamba akaliba akendo. Ye mwana eyakolanga omulimu nga tagwenyinyala gwotuma n'agamba nti nze sitidde oba bantumyewo oba wa yalinanga eŋŋombe egamba nti kale twalina ku nnimiro. Wama twalina ku nnimiro nga tukyali Kagoma twava Kagoma naye mu bukadde ne tujja wano naye ng'abaana ng'oluwumula bagenda mu kyalo okulima naye yagambanga nti mami nze nina okulima ze sitya muntu kunsanga nga nina ettaka kubanga emmere n'abo gye balya eva mu ttaka. Yali mwana muto naye ekintu ekyo kyansanyusa nnyo era ne bwe yakula ng'omwana mukozi nga bw'okiwulira ate mugumiikiriza. Naye alina akantu kamu akansesa yatuuka nga yali agenda ku ssomero kwega kyenjogerako nti mumalirivu kati bategeka ebintu ebimutwala ku ssomero tutegeka nga bumanyi omwana adda ku ssomero yagamba emmotoka eruddeyo munansangayo ebintu nabireka mami yimuka kayimba kikoyagala okuyimba mu mbeera eno. Akayimba kenjagala okuyimba kagamba nti kasitabu wa Natolo nga kagamba nti yoga oli wa mukisa kuba wa mukisa buli kyakwatako kiba wa mukisa. Omwana ono alina omukisa ate enkakasa nti ajja kuba n'omukisa nekyabannange nyongera okwebaza mukoddomi wange bannange omwana omulenzi oyo bafunagana abaana bato naye omwana alina omukwano omwana atuwadde ekitiibwa omwana atuwadde ebintu namwewe kapaga bannange Annet wakabwali katubaleke kubanga Annet bamulinze mu kidaala naye nga tukube kaluulwako obuwanguzi. Amina tuva ku Delta TV tukoleka tuddeyo mu kidaala omugole addayo okusala keke nkwagala nnyo. But I'm a baby love.
Abulo nyenyeza lunaku lwa leero. Abana mbafeko kuko tujumire byose bari bari. Emo 0 I
mutima gwa taata yali yategeera Senga genda wabana mukeeka ofukamira senga mugenda mufukamira era akawuga senga babana ne baleeta omukolo guno nazi guno gwabanga gwabasenga senga yasiibula mu buko naye abuwala mpolampola kitundu ne mukiwamba tukita kati senga agambye kibedda nebeddeko Best man. We would take our boat. Chima. nange kaaka n'onesenga tukukizza tukwebaza byotukoledde mukama yeebaza era akubizeewo ebirungi omukwano dadde manize munange nkwayirira dadde nanoonya erinnya likusaana nga sirirabanga mukutuufu nina kuyita dadde dadde nkuwadde akalabo kano njagala buli lwoba ogenza okukola mukwano olowoozeeko nti andiwo wende ewaka dadde kasakikona saawa kuli dadde ekitunda ate guwanira essaawa n'abeerawo ebanize kulaba mupiira kuganda kaddambe omukazi akuwa essaawa baakugema essaawa zino zirimu owomukwano siyinza kukoma kwebaza nekyamazima onjagadde n'oyitawo naye mu byonna bwenna tunudde dadde kyenyinza okukuwa nga mubutuufu nkulaba ozaana awaade oli mwami mulungi era dadde awaade eno nkuwadde awaadi y'omutima gwange mukwano gwagwirira n'entunusi zange zikubira ku ggwe kyokola bakweyitira ntunusi za mutima gwange Tunuzaako wano. Omanyi munange muba ne gw'oyagala toyinza kukoowa kumuwaanya era dadde nkuwa akalabo kano katono naye ojja kalyako ne banno abakuwerekedde kube bali kuwerekera kube bali okutwagala mukwano owomukwano daddi akalabo kano nkusaba okantwalire maama omukyalo omulungi oyo yakunzaalira singa siye singa toliwo omukwano mwagala nnyo omukwano daddi akalabo kano kantwalirire daddi omugambire nti yebale kunzaalira ntwala omukisa guno
nebaza buli muntu yenna bannaye mwebale kujja mwebale kutwagala mwebale kutubeererawo omukama abankuumire basaba yabatambuza obulungi era abazeewo obulungi mwebale nnyo mwebalire ddala mukwano gwange omulungi atulaba wano ku Delta TV tukole njagala okutegeeza nti programu yaffe bwetyo bwewedde naye programu eno tesobola kuggwa nga kutuusizaako kye bayita akalowoozo era nga akalowoozo kaffe olunaku lwaleero tukutunuulira abakyala ab'enjawulo oba tugenda tunyira abakyala ab'enjawulo nga bagenda ne bacomplaininga ne bagamba bannange nze kankubulira omusajja bwe yafuna ssente nandekawo omusajja nali naye mu bwavu ne tubeera ffenna bwe yafuna ssente n'akola ki nandekawo ate nno n'abaami nobasanga nabo nga bacomplaininga nga bagamba naye omukazi bwe yafuna ssente nanneerabira yatandika kufuna basajja balala nanoonyereza era nenkizuula saabaddeeze katwadde ne ttiimu yange omuli Shafik omuli William omuli n'abalala ne bagamba Sharita nno katukubuulire ekireetera abasajja okulekawo abakazi bwe babadde nabo ebbanga bwe liti kiva bwe kiti n'atamukuba mbaga ate n'abakyala nabo ne batuwa ensonga zaabwe nga bagamba nti abaami otutuuka ekiseera nti no leka tumuleke ng'olinako eddala ku lyetuuse abantu abo babeera tebeeyambye kakati olwo nkigase ngasa abaami gasa abakyala nti bw'olaba ng'omuntu wo atandika okulinnya ku levo yayiriyiri naawe weetunulemu otandika okumumakinga omumakinga otya kola research ku bintu byali mu kukola bw'abeera nga aguddewo bizinensi naawe weenyigeewo omuyambeko ku bintu byatasobola kukola kuvuga abantu kumuwa amagezi bizinensi agitambuza atya kwegamba asobole okulaba omugaso gwo mu bulamu bwe oba okitegeera kye bayita adding value omwami n'oyongera value ku mukyala gwolaba ali mu kukulaakulana ku supiidi n'omuyambako okukola ebyo bye yeetaaga okutambuza ekyo kariya ye gy'aliko asobole okubeera nga alaba nti naawe oli wa mugaso ate tokoma ku ekyo naawe okyuse ku ndabikayo okitegeera naffe twagala abasajja bamanyi okwambala twagala abasajja abasala kaviiri abasajja abambala ku bintu nibeera nga si bya bbeeyi nnyo naye nga bimakinze bulungi ate era nammwe abaami tukimanyi nti mwagala abakyala abeefuddeko omukyala bw'olaba ng'omwami wo ali mu kukulaakulana ku supiidi yayiriyiri naawe weetege tovaako ebyo nti nze mmanyi twatandika ffenna tandika okumusaamu ekitiibwa bw'olaba nga atandise okufuuka boosi tandika okumusaamu ekitiibwa togamba nze oyo mumanyi twabeera ffenna tomusaamu ekitiibwa waliwo ali mu kumusaamu ekitiibwa ate gwe yeetaaga kakati naawe weekyuse olabike bulungi omakinge naye asobole okubeera nga atambula naawe ku mikolo egy'enjawulo nga tomuswaza kugenda n'ogamba nti nze yampasa kyaggwa nzaali maka weefeko obeere naye ng'olabika bulungi naye obeera obadde tokola naaba ofa ku nviiri yambala obugoye obuliko olaba ali mu kulinnya levo naawe levo girinyise obeere ng'omumakinga kugamba ena mumakinge abeere nga takwerabira kutandika kubeera ng'alaba balala ate baanaawasa okitegeera yensonga lwaki olaba nti abaami bavaayo n'agamba nti ono mbadde naye takyansaana kati naawe sigala ng'omuwa ensonga zonna ng'omulaga nti nkusaana ofuuse boosi nange nfuusemu ka boosi nyambala obugoye obuliko ngenda mu jimu nyirira nkola ku nviiri oba okitegedde linnya n'omuntu wo ate yongereko value okusinziira ku ekyo kyalimu zeke kalowoozo kange kansubire okakutte ogezaako mukwano weefeeko ofaana n'omuntu wo ate era mwongereko amagezi wamu ne value mulinnye babiri mubeere nga mumakinga amanya gange gampita Sharita mazima wanvu mami Wedlin era nga gamba nti mukwano Sharita's School of Beauty egenda kubeera nga etikkira abaana nga lumu January oba wasomerako ewaffe mukwano nga tetukutikiranga jangu mukwano tukutikkire okumanya ebisingawo ojabuzi ku office zaffe ezisangibwa ku Nkuruma Road Wakoma ezimbe bakiyita Sal Complex gwayagala omwana tumusomesa ebyenviiri baleete P7 vacation senior 6 senior 4 nawe ya branchingako ng'olaba obwongo tebutwala mwenna tubatwala era ne tubasomesa tulina ekisulo wamu nedde Sharita School of Beauty ku Nkuruma Road Wakoma jukira nti twambaza abagole nga tulina gowns change dress
Mrs. Gomez Mishanana we batutegeka omukolo gwo gwonna lunaku lumu decoration ke ku mukolo gwa Ssengoonzi fe abasibye n'ebirabo ne tubawa ba ushers Malakai Ecology eri Kitende era ng'ekitende ku Malakai waliwo ebifo birungi nnyo ebyokusulamu bakuwa wedding venue ya bwerere bw'okolerayo embaga ate era osokolerayo baptism okubatiza birthday party tea party retreat n'okugamba nti kangende mbeereko mu miti obwongo bulowooze ekyo osobola kifuna wantu wamu mu Uganda yonna ku Malakai Ecology ekitende nkwagala nnyo omukwano atakumira mpeera ku nkuumire eno programu ebeerawo buli lwa Sunday saa 10 mpaka 1 nedibwamu olw'Emande sawa 3 mpaka 5 ate nga tulina programu yaffe ey'abakyala gye bayita mami eyakolamu otutunulira abakyala b'enjawulo nga batubulira olugendo lwabwe kuva wa gye batandikira mpaka gye batuuse naye bw'obeera ng'olina mami gweyagala tukyaze osobola mukwano otuweereza ennamba ye essimu yaffe kweri era nga programu eyo yeezanya lwa 6 saa 1 mpaka 2 nedibwamu buli lwakutaano sawa 3 ez'okumakya bw'oba wasubiddwa ku byonna oba mbaga oba mami eyakolamu osobola tulaba ku YouTube Sharita's Show atakumira mpeera ku nkumire nkwagala nnyo yenze Sharita mazima wanvu bye bye. Ndaira simba lero bino by'enjogera byakumoyo tobola omutima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano leero